Whether gitambulira musi eri awo etise egamba kanjira nebika because mine wewebika tuli makati ga wiki nze nate kigwanidde oba wasimbulira ddala tulabe how the week will go. Tuli mwezi gwa 10 mwaka 2024 nkwanza program sumula kigwa gikutelefina bakaka Uganda nga banafa Victoria School of Beauty beba tuteeka mu sente abakugamba genda bakongereko ku skill oba bakuwe ku skill otandikirawo obwenseno siya sorry siya gama nti bazadde bange bafa munange nesisoma siya gama nti munne twali banaku nesisoma nteri agenda kusasira era tujja kutunera tugambira bannono asinda kyakabaki genda at least otandikirawo and then tabula batunda tako basanga nasana ku store bayine taka mu ebibuga makubo gona gafuna ekibuga Kampala solo okufunawo ettaka ogenda okuwangalira n'abantu obulambo bonna solo gula ennyumba ewedde okuzimbibwa noyingiza bintu nemutandika okwebaka bayina amaduuka aga business n'emizigo n'ettaka kosobola okulimira kyonna kyoba oyagadde banafu abatabula obasanga nasana ku store namba yawe beerakawo bakubirako nobabuuza WhatsApp bateka musente paka saa 3 ez'okumakya gonna kola toyingeko tutandike. Good morning. All right. Good morning. Buba bwakedde bulungi alhamdulillah. Bane ngozu kuse toyina ko wakuluma abana bazukuse balamu abantu bo bawuliza nga balamu isako engalo maaso bannange. Bukedde kubanga bannange kabukulu asomba nene ekiro kitwala. Mama. Abachiki fuse zigana kuddako katonda zabajjemu. Hey, I've been to hospital before and no mutu gwezijanja. I have not seen people die like okutandika sanga munana ogwekiro paka 12 yawo. Emisana kale waberayo obenje waberayo ebintu bingi. Naye ekirawo fuse bakulamu nnyingi so ebanga bwakedde tabaina gwe bakubikidde munanga alhamdulillah kati nga nammwe mwasuze n'ennaku awo mu nnyumba yammwe waliwo ebitagenda bulungi anjagala okuyita wano okubasaasirako n'okubagumya nawe kennyini ng'omuntu ng'obigatta tebigatta nga weebuuza lwaki wazaalibwa weebuuza lwaki oli mu sseno nawe nkusaasiddeko kakati ngenda tandika ddala n'okusaasira abantu b'ekigogwa mu Nansana mu district y'e Wakiso eggulo emisana tukuwaguddeyo enjega eyalese abantu abasoba mu 11 nga kigambibwa bafudde era nga abantu abasoba mu 20 bali injured. Kakati bwoba ngo oyita ku luguudo lwa Bombo Road bukasta over waliwo tuyite Matuga waliwo tuyite Kasanda is that the name of kali ngo isawe Matuga kati waliwo kye we bayita Kigogwa 1 ne Kigogwa 2 kati akabenje ka ekimotoka ky'amafuta kagudde mu Kigogwa 2 ke katawuni akaddakaawo mu Kigogwa 2 akabenje we kagudde kigambibwa nti ekimotoka ky'amafuta kino kyabadde kyawugudde taxi eyasibye instantly. Bobanga oli muvuzi ku kkubo okimanyi aba taxi there is something I always want to instill in people. Gwe bwoba ovuga ku kkubo nze wemba nvuga ku kkubo obwongo bwange bulowooza ngenda ku masengere ye final destination we nina okugenda oba nva ku masengere nzira waka. Most of the drivers ku kkubo bwetu tetulina gye tulaga owa taxi ku kkubo kwali ye office ye newe tunaabavuma newe tunaabagamba ki newe tunayogera ki ye office ye walabira omuntu wayimiririra. They are doing it in a wrong way but fabalala bakozesa nabekkubo tulina kitegeera nti kati olina okukipingako distance ajja kusiba instantly because kati yali ku mulimu awo wali walina okujja omuntu ayeeyongereyo tasobola muyitako so kakati tulina okulekangawo distance eno distance etuyamba ki nti ensonga ng'eno kati ono wa fuel tanker yabadde agenda tomera wa taxi kuba wa taxi yasibye instantly ye ng'alabye omusaabaze kati kwe kwagala ogiwugula bweti neyeerindiggulemu n'ennume y'ekigo bwetyo neegwa. Nga bannayuganda kino ngenda kyattributinga ku bwavu emirundi 10 ku kinnaakyo kubanga omuntu walaba effuta nga liyiise najjukira alina piki
ayina emmotoka oba asobola ottunda agenda kuleeta ebbafu n'ekidomola ase n'amafuta. Ekyo temugenda kigaana bannayuganda kubanga tuli baavu. Era tetugenda yiga kubanga n'obwavu tebuvaawo. Bannange amafuta gaayo ky'abantu mu lubijjaawo. Iye. Beyond recognition. Amafuta gaayo ky'abantu ndabyeko wano mu 2021. Bagamba that is the worst incident yali ebadde ku kimotoka ky'amafuta. Abantu 9 baafa mu Iganga. Mu kyalo Buseesa. Andi Iganga kiyinza obba kiri wala. Oba ontegeera. Naye lubigi kyali wano. Amafuta gayokyeza abantu mu Mabira Forest mu 2005. Abantu 45. Mpulira. Tetuyiga because also bino ebintu bigenda kweddiŋŋana. Olaba wennyini wagudde ekimotoka ekyo olwalo ne wagwawo ekirala abantu bajja kujja basena amafuta. Bajja kujja bagasene. Emmotoka yagudde amafuta ne gayikaatu ne bajja basena amafuta. Emmotoka n'ebaluka. Naye ng'ate kisuubi kiba kimanyiddwa nti balina okukola ki tebejja kubaluka because waliwo ate yali eguddeko simanyi obadde omanyi lwaki bagasena because waliwo ezigwa ne zitabaluka. Simanyi naye nze ndowooza bino byonna ekya taxi asima b'emmotoka bavuga bubi byonna bituufu bigenda kukola ki kubeerawo. Naye there are some basic things bye tulina okukola ki okutegeera nga bannayuganda. Kale funa gakulukuta kale funa gakulukuta. Anti olaba waliwo ababadde wali ku soosi wennyini. Ate twogera ku mafuta petrol. Very flammable. Very flammable. Ate naye ekibi kya kino ekintu kiri kimu ti ekimotoka ekyo bwe kigwanga bwe kigudde ekirowoozo kyatuyite ab'ebyokwerinda kijja luvannyuma. Eyo kisobola n'okusangamu ababadde bagamba muleke tumale okusena ku maki ku mafuta. Baagala sooka kweserera ku mafuta. Omanyi bafi kituufu wano obulamu n'obulamu obutandika abantu abamu tebabukola ki tebabulina. Naye mu bazungu waliyo abaavulunkupe ddala. Naye ebintu amazima agamu gasigala maki ti mmotoka y'amafuta weeba egudde tetuganye ebyobwerere tubikola ki naye tugireke. Ekyo ne bwe tunaakulaakulana ssente gavumenti ne zijja mu bantu gavumenti maybe gye tulowooza erisobola oleeta ssente ekyo kirina kgenda mu mindset yaffe. Okay, waliwo ebintu incidences ezenjogeddeko bwe zaagwawo gavumenti yajjako n'ebintu Ministry ya Works and Transport yajjako n'ebintu birowooza ebyandibadde biyamba bwe batyo bajja ne gye bayita biannual inspection of motor vehicles carrying dangerous cargoes. Bwe bajja ne bafuna SCG company ba inspecting nga I think batekako nga poliisi ng'esobola otambulira nga olaba ebimotoka bino ebitwala ssente bibeerako security kubanga omanye ekisobola okugira abantu ekimotoka ekyo wekigwa nga poliisi ebadde gyetambulirako abasirikale bavaayo ne bagamba abantu tewali wekiba kuba amasasi ne bagakuba mu bbanga naye embunna ekyaleeta obuzibu ab'ebimotoka bagamba it is costly. Abakozi tebagala tuteekamu. Naye waliwo ekintu kye baali baleese poliisi ng'emmotoka zonna ennene zitambula kiro. Kubanga naddala wano mu metropolitan enguudo zaffe ntono. And we are not yet kuze expandinga. Kaakati ekibuuzo how do we operate wakati w'aba taxi nabo abali ku mbirimbiri olunaku lubatwala balina n'ab'emisomo gye balina okusasula. Of course. Then n'ab'ebimotoka abaddukira ku speedi. Kale ensonga eno tugenda gi-expandinga awo maaso gye tulaga naye ng'abantu b'omu Kigogwa mamange wabeerera ddala that is our hometown. Nakulabe nga gakubugumye. Tegayinza butakubuguma mukwano tubasaasiddeko nnyo nnyini ddala kitalo ddala bafiiridde mu njega eno n'abaalumizibbwa tusaba Mukama Katonda abasuuse naye tufunemu ekyokuyiga mutwekye tujja kuba tu-expandinga debate eno kakati munnange omanyi ekaazi abascout we bagenda yetuwangaalira kakati ekkuba eryo eryakaazi mu 1948 Kabaka Daudi Chwa yalizinga ettaka eryo acres 120
okuliwa aba scout bakolereko emirimu gyabwe. Fe abakola ku scout twagendangayo okukwata emisota. Aha, kakati nze mmaze kukula wano gagamba aba scout bagende, aba scout bagende. Temwabikola ku ssomero? Twabikola, naffe babikola. Essomero lirimu aba scout. Naye nze I was not part. Tabeera mu kintu kitegeeza nti anti nze nali neefula nnyo ba bookwarmers. Tabo bibyo eno bikutte. Kakati munnaye nga omanyi ensi eno tebeza since 1948 abantu bajje beesenza mpola ng'ensi eno ebeegesa eriiso bwe bafuna ebyapa ebyekifere bwe bafuna ate nze nali wano twasooka wano jjajjange byonna ne babikola. Kakati olunaku olw'eggulo Kabaka Ronald Muwenda Mutebigola bw'oyo alabika obulungi ennyo. Nze navumye bataano jjo. Nga togambwako. Olwo yampise kunamuwe mudde bwomwezi. Toyinza ngamba kati onvumidde ngamba nsonyiwa nimbadde nina okuwa. Nze nvuma. Bw'atyo yalambuddeko ku ttaka lino era n'ategeeza abantu n'abagamba ettaka lino lyaba sikawutu era lya Buganda. Bw'oba omanyi nga weesenza oba wafuna otya genda oyogere ne bwewafuna nabo abaakuwa obabuulira amazima obagambe bannange olaba bali batandise okuyiiza ku ttaka ly'abasikawutu. Bayiiya nga omanyi mu Uganda muno atu bayiiya nnyo ate nga bambe abasikawutu bintu bingi nnyo bye bayigirayo. Kakati gy'okoma okubayingira tugenda okumaliriza ng'ekinyosi gawedde nawo nga kiwe kifudde. So bwe bati babakakasiza era obeerayo ng'olina ekyapa kyo okikweka butiribirina mu banka genda okijjeyo omanye nti nno entera obbeera sayidi zeeyo. Otera obbeerayo eggulu afunye buzibu ki? Nabadde wano. Abantu bafunye essanyu naddala nga baguddeko bannaye tebategedde. Naye nga kale bwe bityo ebyatambudde sayidi zeeyo. Kakati nga tumaliriza munnange President Museveni yawandiika ebbaluwa mu omwezi guno gwennyini ennaku z'omwezi yali 16 yali addressed eri Minister of Public Service ng'oye mukulu Wilson Muluri Mukasa ng'annyonnyola ku nsonga z'abakozi ba gavumenti. Bw'atyo n'agamba naye lwaki omukozi wa gavumenti abeerayo ne ka side gig? Maama bwe bamugoba ng'atandikira awo. Kati imagine people abakola emirimu ejja 24/7. Obuzibu side gig obuyingira mu guli omulimu. Anti era bw'atyo yasula kola side gig n'ebeera successful ng'oli wa n'otunda matooke bakubba. Nze nfiira ka sitting room okufa ofe luvaano gye ŋŋenda nvaayo kiro. Nekati singa akolayo ka TV ko. Kakati bwebwe obuzibu yadda ddala abasawo agambye abantu bano boolaba n'agamba ekintu kino baali tebakiyingiddeemu nga balaba balina abasawo batono ate era ndowooza n'akasente ebiseera ebyo kaali katono ne babaleka because era abasawo tebakola full time job bakola part time. Bw'omala wano ogenda n'oyiyaako akalimu kakalala naye era abantu ebiseera ebisinga bayiiza mu kye bamanyi n'akoleyo ka klinika era gwe wakolayo ka TV ka Seimo official. Ate no bano genda otulembye era gy'amatooke. Bannaye tegitundika. Bakugambe nga nze nalako bawagula amatooke nga bagawagula ojjula ogatta. Nze lwaki naka sitting room musaayi gwa amnesia. Abaana bawagula amatooke mwana gwe. Nawulira nga nfa. Kakati era buli omu kukamanyi kwe yeekuusa era n'abasawo era afunayo akalwaliro akato. Munnaye bw'atyo n'agamba ekisinze obuzibu bwe buvudde bw'atyo era yasayitiza out example y'omukulu musawo his an orthopedic mu ddwaliro orthopedic consultant mu ddwaliro ly'e Masaka Regional Referral Hospital amanyiddwa nga Dr. Godfrey Pario Bonane n'agamba ono takola buli wampulira complaints omusajja tabeera ku mulimu tabeerawo ku ofisi y'abakamaabe atuuka leeti takola alwala okufa ku bufi omusaala agufuna okitegera ate omusaala agufuna ate be bamu abaagala nti bw'amala owummula bamuwe naki pension tekigenda kusoboka. Bw'atyo yagambye agenda kubagoba n'ekirala side gigs agenda abuwezi awo watadde n'asigaza abakozi. Yagala abasawo bangi nnyo abaana basomye obusawo nange ndi musawo ndi wano nkola ku TV nkola ne Seimo ono bayasoma biki n'atikkirwa emirimu eginaabaawo ne bagayina tulina bangi wasoma kipozi midwifery kati gayina kikipozi gayina bakebeera bitundu omwana gy'ava si be bazaaza midwifery yazaaza.